Yaffe Tuggussa Enssonga. Saagala nakwagala nti ntuula ne Nazara wange tubeeko kye twogera byonna ebigenda okwogerebwa njagala abyogere mu mawulire nga nze ndo okwogera ebigambo bino nga ntya Allah kuba ye yantonda sina kigambo na kimu nga mpanika emikono eri Allah kyengenda kwogera kya bulimba bayita akaseera baŋŋamba abaana baba tutte ebweru mukubatwala bano ani yasayinenga ng'omuzadde ebintu bino bibuzaabuza si mama wa muzaala mama we yasayininga mama wa muzaala ye yasayininga nateekako ekinkumi ne mu kooti gye biri ffe tetwakola bintu bya kibbi ekitegeeza process eno ey'okutwala omwana yali agimanyiko process agimanyiko yeebika era process mufu ali mu ntaana wabula process mubi yalyogedde ekirala n'atannangirira mu ggwanga lyonna nti nasaddako omwana wabula sina kyakola namuwanikira emikono eri Allah yenga byo ebifaananyi by'abaana byo birabako obirina sirina bifaananyi by'abaana SB4 kyobola ebintu bisiraani ate bisitaani nnyo kimanyi nti nno muwulira muli bisitaani mubeera mukyala omukazi nga mwamuzaalamu omwana nga temwagala kumanya gyali nga ne bw'abeesibako mu mugoba bugobi abaana bange babakolera omuddagala mbu nno bagende babeere eyo oli mu byabulamu olina byagala okumanya kubikwatagana mu byobulamu amanya gange ze MC Karo nkukowoola gwe wenna gy'oli nga nkutegeeza nti aba New Afro Canadian Inc. balense omusomo ogusookedde ddala guno bakutumye the first International Empowerment Conference on Healthcare and Medical Sector. Guno n'omusomo gugenda kubeera wano mu Canada, Toronto, Ontario, wali ku 237 Sackville Street. Mwenna mbakowoola nga mbategeeza mwe ba international experts mugenda kusasula $500 eza US ate mwe ba international delegates mugenda kusasula $350 eza US wonna gy'osinzidde oli mu Africa oli Asia mu abali mu Europe abali mu North America kano ke kaseera kammwe mujje mwewandiise kubanga omusomo guno gugenda kubeerayo mu June ennaku z'omwezi nga 28 okutuuka nga 3 omwaka ogujja ogwa 2024 yonna gy'osinzidde okubeera jangu kubanga ke kaseerako guno omusomo gugenda kubeera gwakabi nnyo ate nga gw'amaanyi mujje mwewandiise mulinda ki Kutuseko live oku Hockey Grounds Elukoko mu live worship concert tusinze obwengula bubikuke ng'abolekeddwako n'abasinza abalala ab'amaanyi bangi nga 3 omwezi guno ogw'E11 2023 okuyingira emitwalo 2 mitwalo 5 ba VIP nga y'emmeeza y'abantu 8 yakakadde kamu tiketi gyefunira okuva ku Worship House Nazara Family Life Church Spirit FM oba ku mutimbagano ku www.quicket.com bikutusibwako kubanga omulundi ogwasembayo nakuŋŋaanya abantu ne bagenda ne boogera ne Nazara wange yawunzika Nazara wange aŋŋambye amabeere gano agayonsa omwana wange olabika oyagala kutta mwana wange tambula ove wano owange ye tayagala mmunyegeko ebintu bya prosi mbyegendereze nga mbikola mbabuulira nga sirimba simuyinako oyo prosi omulaba namwagala n'obulamu bwange bwonna olw'ensonga omwana oyo ali ebweru ye yasooka okuzaalira omwana wange omwana wange yali aluddewo okuzaala neŋŋamba omwana wange lwaki tazaala nga ne batewo be bakoze eki nenjagala nnyo prosi embi obulamu bwange bwonna uyamala okukyankalana n'ebbaawe bayombye ku masimu gaabwe amugambye bwe bamukwana simanya bapasita nze bapasita be bankwana ndya ku mubiri gwange simanya nkola ntya ebyo yabyogereraawo nga ze nakunona baana ssaawa 5 ez'ekiro n'atuweereza emitwalo 15 yejo gye yali ampadde nti abaana bali emmere buli mwezi nze maama nfuna emitwalo 2 okuva eri omwana wange prosa afuna emitwalo 2 buli mwezi SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli muzzukulu wa Kabajja yakubuuzaako kitundu kyaffe kya 2
nagamba nti ffe nga ffe tetulina lwokusalusalira muntu musango andi tetulina sayidi yonna yonna gye tuliko tubeera kugoba mazima nakubeera nga tuggusa ensonga nga tubasuubiza mu kitundu kiri ekyasooka ekyemboozi yaffe gye twakola ey'omukyala Namirembe Prose eyali awanjagira okulaba nga addamu okulaba ku mwana we wamu n'abaana be ababiri balina okubanga tebabamuggyako n'ebigambo bingi nnyo ebyayogera mu mboozi eyo basinga mwagiraba basinga obungi abamu baasala omusango abalala baŋŋamba SB4 ensonga togivaako noonyereza ddala so kyamukisa mulungi twali mukunoonyereza ne tufunako message oba essimu okuva ate omukulu Kalimu eyali ayogerwako naye olwa miscommunication yawo abeera busy ku mulimu ne tutasobola naye tujja kubanga naye tumunoonyaako era ekyo mukisa omulungi ate n'atuconnectinga ewa maama oba ewa Nazara eyayogerwako mu mboozi eyo so olunaku olwaleero tuzze wano ewa Nazara okumanya ate ku sayidi eno ffe nga ffe tetusala musango anti tetusobola kusalirawo bantu mmwe kiki kye mulina okuwulira oba ku mateeka gammwe oba ku biragiro byammwe wala tugoberera ensonga paka nga tumaze okugiggusa sawa zino tuli ndejje namasuba mu kikajjo era nga Prose bwe yagamba nti abaana be oba ne wa Nazara buli wajjayo bamugobaganya tebaagala alabe ku mwana oli omukulu abaana baagala bamuggyako ate ng'ekikulu mu kyo obuyambi oba okuweerera abaana baali nabo kyagaanibwa. Maama tusanyusa okukulaba. Nange ssebo nsanyusa okubalaba era nnyina essanyu ly'amaanyi nnyo mwebale ddala omulimu gwe mukola. Naye bwe ndi mukyala musiraamu nsooka kutola salaamu nenjitoolera eggwanga buli muntu alimu kubanga kwagaliza mirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya agange nzaida naluwooza naddira Kasimba nyina emyaka 61 egy'obukulu. Ngenda okwogera ebigambo bino nga ntya Allah kuba ye yantonda. Ngenda okwogera ebigambo bino nga ntya ensi eno kubanga tugiwangalira mu katono netugenda eri Mungu. Sina kigambo na kimu nga mpanika emikono eri Allah kyengenda kwogera kya bulimba. Okuleka okwogera ebyo ebyaliwo era byemmanyi. Kale nsaba eggwanga lintegeere era limpulirize n'abantu abalimu balime kunvumira bwerere nga tebamaze kumanya. Era kyenvudde mbasiima abaana bange nti mwebale nnyo mwebalire ddala okujja ne muwulirize ensonga zino. Mama katusuubire nti mu bigambo byogenda otugamba tetukuleetere pressure oba okulinnyisa pressure kuba yatugamba mu mboozi eri gye twakola buli wajja okubeera ng'agezaako okwogera ku ky'omwana muga nti ndeka ojja kulinnya pressure ejja kulinnya nfiira obwereere. Ne bwenfa myaka ndi magoba ate ekyo kiba kibi okiwulira mukwano ne bwenfa nga nfudde lwa zadde Allah leeta alina kyayinza kwogera kubanga siina kyenja kulekayo njagala nkyogere eggwanga lyonna likiwulire. Wulira twali olwo omwana wange omuggalanda gwe nakomako ng'akola ekibiina wano etutudde wano nga ngamba maama ti wange obwavu nga butuli bubi eno abazungu bayamba abantu naye abaana bano abali ku nguudo tunoonyeyo abaana nga 15 tubateeka awaka wano tunoonye abazungu batujjo batuwa okuki obuyambi. Kamuka nali nkyalimu akeesobola kamuka nti kituufu nja kubalabirira nja bafumbira nja boleza nja balira nga baleeta bange n'abange ejjukira we bali bonna nga bw'obalaba emitwe emito nali njirina owulidde nga tutuula wano nga ndera abaana nga banoonya bazungu basookera Namuwongo ne bafuna omuzungu bamuyita Alani oba mwamuwulirako yali na meeya oba yali ki mu gavumenti oyo abaana batuukayo nga bamuleeta butereevu wano ng'atunuulira abaana nga nti mukadde weebala omulimu gw'okola nti ye naye abantu wano nga bafunda nemugamba naye wafunda naye siina kyakkola addayo atugulira ebintu abituweereza mu bungi obw'ekitalo bonna abaana bange we bali
kakati kiseera kituuka Alenge agenda okunzimbira ennyumba ngaga nti nafunye poloti gye ngenda okuzimbiramu enju twala abaana nga obalabirire owulidde kakati era nga bwomanya abakyala bamwe bwe muwasa mutabani wange yawasa omukyala nga Mukalamoja Mukalamoja tayagalira ddala muganda ndowooza Mukalamoja nga abitta babuuza Omukalamoja ono muyita otya ti mukwano gwange swatebba kiwulira babuuza omwami ono muyita otya ndi mukazi wange omusajja nalaba ng'ebintu byaki tibikwatagana n'agamba ebintu bitakwatagana mbikola entya wayita emyezi tuli myezi awo ne tutambula bwebandeetera ebyokulya n'abalala abazungu baava Ntebe ne bajja wano abatuuka waga nti naye mukadde abaana wabalerera nga wafunda yeetaaga okunoonyeza ekifo ekinene jukira mutabani wange yabikolako n'oli omukyalo Mukalamoja nga Aleni ajja olunaku lumu aŋŋamba mukadde konzi wange abaana bano tugenda bafunira essomero paka lwe tunaakufunira ekifo konzi kalise ng'agenda Mutundwe ng'afuna ssomero nga batwala ne bazzukulu bange bonna nnyina n'akabadde katudde awo akawala kakulu nga babatwala mu ssomero nga nsigaza abaana aba owa Pulosi n'owabba kubanga bagamba omwana omu naye ndowooza gwe taata gwe yakuweereza omuwanvu yewe omwami omunene wanenkana oyo yewa Pulosi nange nansigala nabo wano nangamba abaana bano bakoze batya jjukira Kalimu yagenda ali bweru embeera yamukubirayo talina mulimu gwe bamutwalira tiyagufunirawo okumala emyaka emeka esatu ankubira ngamba mama nsula bubi mama ngenda kufa mama nkola ki ate ngamba omukazi ankubira essimu ngamba bamukwana bamutwala ne mugamba bwoba wanobe wagenda kukola ekigambo omukazi kikole ki kyesonyiwa baba mutwala bamukole ki bamutwale wanaba akwagala ajja kulinda nange atubeerawo mba ndi awo ngendayo ndaba abaana mbasanga mu mbeera nnungi kati nga baleeta motoka tiene bano bakolayisi nti tubafunidde ekifo mu watoto konza mbafunidde nembaga nti abaana bano sibaawula balina kubeera abaana aba babiri balina kula nga bali aba nti ye nga babateekawo era awo Emutundu waliwo watoto nga babasanga nga ngendanga ndaba baana nga ngendanga ndaba baana ulidde olwo Namirembe ye nga sikyamuwuliza nakumuwuliza oyamala okukyankalana nebbaawe bayombye ku masimu gaabwe amugambye bwe bamukwana simanya bapasita zibapasita be bankwana ndya ku mubiri gwange simanya nkola ntya ebyo yabyogererawo nga zena kunona baana ssaawa 5 ez'ekiro kuba Kalimu yankubira essimu ssaawa 5 ssaawa 4 nangamba maama badde njagala ogambe Pulosi abaana abo tubatwale ku ssomero lya Kasozi njagala abaana bange basome eddiini naye nga bavaawo awaka ne mugamba mukazi we tajja kukkiriza n'amukubira maama abaana baba beebase nga Pulosi yatuuse dda mwambaza abaana bange nze saagala ebyo nze saagala bya kisirusiru lwaki nga basomera eno nziye tiyabakuza gwe tiwakuza babo ne mugamba munaye nabakuza naye mmwe muyina kukkiriziganya nebbaawo musobole okuba nti oba abaana babeera wano bakole ki basome nga bwe bagenda ku Kasozi oba mubatwala mu kisulo kitabo obusobozi abuyina obubatwala mu kisulo anyanzijayo baana ngambambaza essaawa 5 ez'ekiro gakwata abaana be ngaakola ki mama kati nnyo ku nsonga yatugamba nti ye ekyasinga okumuluma nti wakwata abaana be n'obawa mujjawe abatwale ku ssomero wallahi billahi tallah ntya Allah ne laddu ne bwenkubira wano abaana Kalimu yakola bwati etuulira bulungi yakwata sente naziweereza mukyala nga abamidde mumba n'akatijjo kamu bwaziweereza mukyala we nankubira essimu nangamba gamba Akiramu mutabani we oyo omukulu agende ku Kasozi asabire abaana ki ekifo nasituka Akiramu omukyala yagenda ng'atutte ssente ng'oli omwami tayagala ziyite mu mikono ki mirala
bazisasuleyo bagule uniform simanya bikibyo nga bomanye byesomero n'abawaka kadde kamu era school fees basasulako emitwalo 6 ne zigula ebisigadde njazibalaga siyogerangako nti wabula ensi eno muti awo badde nga tugenda mu maaso bulidde Prosi simanyi kyalowooza Prosi ansonyiwe okumugamba kino Prosi ayagala bba Prosi omusajja yamulemye okukwata ng'omusajja amumanyidde mu mbeera eriwa eri enkadde nga bakyali bawejjere buli lwayogera naye abanga atayogera na musajja okiwulira oli omusajja ali myaka 4 simutegeerera nze maama we yantegeerera kati buli lwozaala abaana ne bakula bebabakutegeerera sisobola kumutegeerera mugambe kino na kino naye olwokuba nti nayagala nnyo Prosi nenesiba nnyo Kalimu naŋŋamba maama gwe olaba ebintu ebyo omukazi bye yaŋŋamba era byabeera ŋŋamba tibamukwana n'agamba abaana bange balyana ku mbizi kituufu Prosi simuwa ssente naye nagenza okuwulira mu mawulire wano nga mwogera nga babyogera nti emitwalo 15 yagamba nti biri mu katambi mbu yali tawa baana buyambi taba wakati neegayirira ku mujja we amumugambire amwereza obuyambi era mbu Kalimu yakwata emitwalo 15 gye yamuwa okuva otaddangamu mweyadde 10 kati emabega kaawo bwe natendewalira ne ŋŋamba oba njogereko ne mujja wange anakitegeera anategeera obulumi bwempitamu ne mukubira essimu ne mugamba oli otya nnyabo ne mweyanjulira engeri gye yali yatwala abaana bange ku ssomero ng'era abamanyi era amanyi maama Kuraishi mugamba munaye Mariamu nga mpita mu mbeera embi lwaki tonjogererako ne Karimu ne mugasi birungi wakiri atugulireyo ku kawunga ndiisa abaana omukazi naŋŋamba ngenda mukubirako nalindi awo omwami nga nkubira nga ŋŋamba maama Kuraishi sirina ssente ngenda baweerezayo emitwalo 15 mufune kyemukolaki kyemulya n'atuweereza emitwalo 15 yejo gye yali ampadde nti abaana bali emmere buli mwezi nze maama nfuna emitwalo 2 okuva eri omwana wange Prosi afuna emitwalo 2 buli mwezi yagambye nesawa yakakana abaana be batudde wakati basoma naye ng'omwezi oguwedde bataata yamuweereza emitwalo 2 era najja wano naŋŋamba Prosi yennyini naŋŋamba Karimu essente agendo nazituweereza nga ntono kakati abaana baba banja nayo eri tambasikala babanja neeno babanja obusente obwamumpeereddwa nabusasuddemu ttaamu enzo emabega ne muddamu ne mugamba Prosi Karimu alina obuzibu nga ye omulimu gwakyankalana ekituufu owulidde bakama be era akugamba ti singa yakomyewo naye bakama be ababanja ssente nnyingi ate tebamulowoozaako naŋŋamba ffenna nga bwe tuli mu kampuni si nze nzekka ffenna tuli bubi naye maama nyina okugumiikiriza kitegeera kimubuulira Prosi nga tubyogera wano Prosi n'akwata ebifaananyi ddala ng'oyagala balo ebyabamagye n'atuula bw'ati mu katebe abasirikale bamuyimirira emabega n'abiweereza Karimu ne mugamba Prosi Karimu atya abasirikale omwana wange mutiitiizi nze mumanyi tayagala bintu ebyo omuweereza byaki ataddeko obuyimba bwalaavu simanya byakoze bitya biki ebintu ebityo kati gwobigambo otya omuntu atali mu nsi yiyo tubadde tukyagenda ku nsonga y'abaana omwana yagenda atya owulidde yalekera okutuliisa paka mwanyinaze mbadde yakolayo n'amuweereza ebintu ayongere mu bizinesi atera okulabidde ewaka wali yabeerawo omwezi gwali gumu n'amuweereza emifaliso ejja nairo sponge ejja minene egiri ejja sepurinti n'amuweereza kapeti n'amuweereza obugaali bwa chenja n'amuweereza engoye z'entebe n'amuweereza TV
n'amugamba teeka awali entebe kuba mmanyi entebe tezitambula ku byonna ebitoyinza kubulwako kyokola ki kyotunda kulabiza famire wano yamuleka yasulawo emyezi egi mu kugenda yalugambira mu kugenda yamuleka wano naye mbu mwafuna obutakkaanya buli ludda n'ava wano sebo yamuleka wano nga ali lutola myezi 7 n'amulekera bizinesi nadda mu kisenge yeyasulanga n'agenda okukola ne mutamulabako nti akomyewo n'okuba essimu n'akugamba ndi mu kyalo ekitegere n'okkiriza nti ali mu kyalo gwana ekinene ennyo bba mu kugenda yamalawo omwezi ogwo n'agenda yazaalira waabwe mu kyalo n'akomawo n'omwana n'akuba essimu netugenda tibamuloze bamuloze amayembe sima bamuloze babakakalimbe yaleka kuno bamuloze tuwamba dasinye kuno nalina mulwadde ninye piki ntambudde ngenze maanyi era omukazi nyina wallahi Mungu atukoza bikuba nti yamujambula mu ensi yali babulidde kuba yangamba nanga ati naye mwana wange mukulu munnange konzi wange nti oli mukazi okubeera ne polosi era nkutenza omutima nemuga nti abazadde ebi tubikola bulijjo kiraba namalayo ennaku ezi nensimbula nenkomawo netunda wano twali tuli awo ng'atuuse omukazi oyo n'ateekako amazzi ag'okumunyiganga nakawere nayinawo ne mukamwana omulala eyazadde n'abateeka emanjo yo n'abanyiga yabeera emanjo nakuba omulango omulone walalala nyapansise nyabubanja kyamazzi kwegamba neŋŋamba omukazi abadde ki neŋŋamba ate kakati mulamu wamu amuliko amukolako ate kakati aganye nti bamuwa kyamazzi gyabadde babadde tebamunyiga nakawere oluzaalibwa alina okunyigibwa ekyo netukita yamala wano ennaku 4 n'akwata omwana we n'agenda nti agenze ku mulimo teyadde okumala wiiki Gwanyama ogera kwa tiraki sebola ba zeka kunyenyele ku bizibu byange natunde ettaka lya mama abenganda bonna bankyawa nga manyi ngenda bweru nene banziba watamanyi wali Uganda waliwo emirimu watamanyi watubo job agencies natete bagaba emirimu sebola funa wo mulimu kugambe bagala abatasoma ayasoma emirimu bagikuwa kata nango ogenda kuntu jakutwala kati ngeze Uganda Tumo Job Agency Limited Bela kabaka Iraba nambemu Kufulira bana Uganda emirimu Wamona mwabagala abakozi Basange bakampala na tete Kumakai roadi Tutende ya bintu Okumunye ebisinga wo Tukumunye kunote musanvu satu musanvu Tinana mukaga 17 Nikunote musanvu Ana mubiri 11 Nati mukaga Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. yagendera mu mbeera ki ngali nakawere n'atambula n'agenda n'agamba ali wa mikwano ki tiye tayamanyira kumunyiga bisaaniiko ebyo kati yali ayagala tumunyize eki n'agenda n'abeera eyo n'abayimbi omuyimbi n'asooka tukola ekikolaano n'atugamba muzeeyi yafa sezaala waffe bwafa tugenda okuziika baalanga musajja mulala owulidde nga tutudde wali mu katebe
sirika ebintu ebyo bintaddemu mbadde nkyayagala bwe twatwala omwana tudde ku nsonga omwana okumutwala kuba gyagamba mu kutwala omwana we yatugamba nti mu kutwala omwana we teyategeerako era mbu yali agenze mu kyalo yali oba lwazizza maama we agenda okudda ng'omwana we agenze bamututte okuva ani yasayininga twakimubuuzizza ekintu nti ani yasayininga nakulaba ng'okimubuuza ani yasayininga si maama wa muzaala maama we yasayininga maama wa muzaala ye yasayininga nateekako ekinkumi ne mu kooti gyebiri ffe tetwakola bintu bya kibbi ekitegeeza process eno ey'okutwala omwana yali agimanyiko process agimanyiko yeebika era process mufu ali mu ntaana era maama we ye yabatwala ku ntaana n'abagamba nti omwana wange namuziika awo era process n'aŋŋamba kangende ndabe bachairman tebalemesa ensonga ekitegeeza mu kutwala abaana bano oba omwana kuba tufakasinze nnyo ku mwana yagendanga mulekwa n'owakalimu yagendanga mulekwa nga tuli mu kulimba kubanga nze nayita abazungu nenziramu nembeetondera nembagamba nayina ensonga lwaki nalimba naye nsaba mu nsonyiwo omuntu oli yasobola okwebuuza lwaki process wabanga yamanyi ku process yonna yakolebwa mama we naye nasayininga process neyeebika lwaki ate kana kaseera avaayo abanja omwana we nti mwamujjakola yagamba nga ali mu nnyumba wano luno jjo lwazze n'agamba ku layisi gwe ninanga ekizibiti kyokunoonyereza karimu okumpa obwenkanya okumpa ebyange senkugamba erayagala musajja naye omusajja amulemye okukwata kubanga sisuubira nti nga nayogedde bulungi eri omwami wange asobola okuba nti takola ki tanziriramu naye omusajja tujja kumubogolera bwoti obenga akola ki omusindikire ebifaananyi by'abasajja ajja kufiiriza wowe ate tibajja mumbuwa kuba bagenda aba endagaano eri kwaba bonna babalinyisa ennyonyi ng'emyaka ebiri gikoze ki baali bakudda mu myaka gino esatu nina wenkuleke wesikugambye abaana abo babaleeta pulositi yaliiwo wulira kuba kasimu ng'ali eyo mbyalo bye oba yali mbyalo byawa simanya Masaka simanya wa abazungu bwe bajja wanti batuula ddakiika ziwera 3 bajja mu hoteli bajja n'abaana ne batuula wano ne bandeetera enkoko ne bandeetera ebintu byonna ne ntuula wano nembeebaza ne bampa n'emitwalo 15 owulidde ne bakwata abaana baabwe ne bagenda tibagenda mutuwa sima bagenda wa sima bagenda wa owulidde ne baddamu ne bagenda ne babaleeta ogwokubiri era nga pulosita kola ki mu myaka egyegi kubanga mu kooti baali basabye emyaka egibo okubazzanga omulamuzi n'abagamba tekisoboka muyina kubabuza myaka emeka kati gino emyaka gya covid gye batabakoze eki gye batabaleese kati nga babuza emyaka emeka ebiri okuweza emyaka 18 process ekirala kyayemulugunyako nti talina rights zonna zogerako na mwana we ffe katube ffe batuweereza bifaananyi batuweereza bifaananyi ne batugamba nti kati bali mu sayizi eno abazungu batwekengeranga ffe tuli babbi abaddugavu okitegeera batwekengeranga bo naye ebifaananyi babituweereza mu buli mbeera yonna oba yekyabadde yasinga okwezaliikirira mu kumombozi gye yatuwa yatugamba nti amaze emyaka 10 omwana we tamuwuliza tamanya bimukwatako yadde ebifaananyi abijjawa yagala tamanyi naamulabako ebifaananyi baatawuliza era gwe nasaddaaka nembatta wabula pulosi mubi yalyogedde ekirala n'atannangirira mu ggwanga lyonna nti nasaddaaka omwana wabula sirina kyakukola namuwanikira emikono eri Allah anyway simanyi naye mutuufu yaani twali tulisupposed okujja naye olw'embeera ntugaba tusooke tujje ffekka ebintu byembabuulira ebyo byobulira byembabuulira mbyogera nga ntya Allah tekuliiko kyenimba bwe tutuuka mu kooti nga bamaze okusayininga banzija ntebe ku kitanda nzi nga bagenda okutwala abaana abo oyo yali Sudaani
bamukubira simu kuva Sudan najja ne bali ne bajja ab'omukyala abo mama wa Prosi ne muwala we ne batuuka wa mu kooti ne nkwata essimu yange ne nkubira Karim ne mugamba Karim ebintu bino twabikola nga tulimba saagala mutuuke kiseera muneefuulire abaana bagenda kulinnya nnyonyi mukkiriza balinnya nnyonyi oba ngende ŋŋaanire mu maaso g'omulamuzi Karimu yangamba nti abaana bange baba bafunye chance okulinnya ennyonyi nganze kitaabu bwe nagirinnya bagende banonye obulamu ne bakubira Prosi kubanga ye yali tayinza kujja mu kooti yali mufu okiwulira nitwamubika ne bamugamba abaana bagenda olira n'agamba abaana bagende banonye obulamu era nga abaana bombi babe kati mbudde buno bwayogera ebiri nonsense n'agamba omwana wange ng'ate abantu bonna bamanyi abaana babe babiri ekitala kyamunukunyako agamba nti bano abaana ababiri beyasigaza nabo mwagala bamujjako ani abamujjako taata wange nyina abazzukulu abiri ku yumeeya nyinayo 7 mugenze ku ssomero amasomero gali amalala nyinayo abaana 5 n'abaana abali wana waka kati aba Prosi mbagazaki abaana bw'abasindika okujja okundaba abaleeta nti bafune school fees nze nga ba school fees namubuuza Prosi balo bukyagenda kiki kyennyina ekyobugagga mu nnyumba yange yagenda nga genze kunzimbira nju eno yine egenda nakunkuba nsula wansi ngambwa ne mugamba nsula wansi ngambwa kakati ddala yagenda mbanjagala abaana bo mbagazaaki nze neekuliza abaana bange 6 abo bonna nabeekuliza nga ndi mukazigo neneekuliza abaana bange lwaki nze njagala omujjako ababe kyatulabye maama tetugenda okukola ngenda kubeerako Prosi ono mubuire ku information gyenzijeno naye ngenda mugamba nti wano mbaddewo naye nvuddewo tulabe ekyo ekyagenda okutugamba kuba wagamba nti tafuna buyambi nga tolugamba nti buli mwezi afuna emitwalo 4 ne Kalimu yennyini mukubire omubuuze nti omukazi omuwa ssente mekeza school fees ne bye mamugamba nti taweerera baana bino byali byakuva wano kugenda wa akakadde kenkugambye ke yatoola ng'agambye maama essomero liwali lyabagagga n'agamba abaana bange bagende basomera aho okitegeera maama waabwe n'agaana abaana be bennyini be baayogera nti maama atusomeseza mu kigalagi tesomero someramu lya kigalagi kati baagala nze nkole ndi Kalimu muteekemu omuguwa mwana muto kumwe wano waliwo gwayinza okuteekamu omuguwa nga maama we yagukuteekamu watosobola n'atuuka wano n'akola ekikolwa sooka owumuze ebbaluwa zino nkubuulire yajja nga 10 guno omwezi n'akwata omwana we ow'obulenzi n'amuleeta twalinawo kakundi ako akatonotono nga kawalako oyo kasomye bakatikkidde tukolawo kapate tetwayita nnyo bantu twamwekangira awo nga zze ase ne kingi ne tubaaniriza ne bagamba nti nga temwatuyise ku mikolo tumugana edda ku mikolo akabakolo kabadde katono naye batunaakola omunene tujja kuyita ki tujja kuyita abantu n'abeera wano nze nga simenti abaddeko ekigendererwaki ng'akola ki nga tuzina ndongo zafaawo nga bamasobola okwezula ebyamugole bamwe ebirabo simanyi byankoze bitya nga biggwa nga tutuula ku lubalaza wali ng'abaako banne banyumizaawo tinnonya obwenkanya okuva olwaleero njagala bwenkanya njagala byange olinga mbuuza ani anabikuwa baliwo atali sirika bibi ekibye yali anonye ayagala omusajja amuwa ebibye omusajja ebintu byonna bye baali nabyo mubuzigo byonna yabitwala yasiba okuva ku baketi kidomola byonna byonna bimanye ebikola puliriza bulungi nga butuuka kiro nga ngamba maama jangu nga nzija mu nnyumba wano nga nteeka ku lubalaza ng'atandika kuweereza Kalimu nnyimba za mukwano simanya ebyabasirikale ebyo nga Kalimu atabuka nga ngamba maama gamba omukazi anveeko owulidde abo aba movement mbamanyi anoonya wanzitira ne bakwano bange bakaddeeyo 2 abasajja babasse lwa mukazi owulidde si nze Prosi anveeko bw'aba namuzaalamu abaana nze abaana bange nja kubalabirira abaana bange nja kukola ki oba ayagala anoonye essomero ery'ekisulo nze nteekemu abaana bange okiwulira nteekemu abaana bange teri yamusaba ku baana Prosi
wabula byenkuga nti ayina ebibye byanoonya anoonya musajja naye omusajja amulemye okukwata ng'ekyatika kitegeera ng'ayingira wano kati waliwo omulamu we adda ku oyo ali ebweru ali wano agenze kukola nga amugamba mulamu Isima koye wange essaawa etuuse twogere ku by'obufumbo nga amugamba ye jangu twogere ku by'obufumbo ate munaye naagaana nze era nze ndiwo ng'ajjako simu ye nga Pulosi atuulaawo mu kisenge ffe tuli eno ne muganda wa Pulosi eyamulabira Karimu nga tutuula abatandika kwogera ng'agamba mulamu Isima njagala bwenkanya ko Isima obwenkanya ogenda bujja wanga balaali bweru ngambye njagala bwenkanya era njagala mugabo gwange namubuuza omugabo ogenda gujja wanga balaali bweru nennyoko mwokabira akayumba kagenda mukuba kakati okaba omugabo n'agamba ngenda kukola ekintu Karimu ngenda mukola ekintu nga mpita mu maama we oli kyeyava asituka n'amugamba ogambye eki maama wange ono omulwadde gwe yagala okuteeka mu nsonga zammwe bwe mwali mwagalana yaliyo lwaki omuteeka mu nsonga zammwe n'amugamba mulamu tonnepankirako ngenda kukuba n'ekyalo kino kyonna kyanaamirire n'amugamba Pulosi ng'okubanze ayina n'omuzzukulu onkwata onkube Pulosi nze ayina n'omuzzukulu n'amugamba nze uno nvuddeyo nkola ki nkuba munnange Pulosi n'atambula n'avaayo mu kisenge muganda we n'asituka najja amukwata Isima n'ayimirira awo n'amugamba naye jangu okole ki jangu onkube oyagala tuttira maama waffe biki ebyo by'oyogera era pressure ennuma yava ku olwo olunaku okitegeera ebintu bya Pulosi mubyegendereze nga mbikola mbabuulira nga sirimba simuyinako oyo Pulosi omulaba namwagala n'obulamu bwange bwonna olw'ensonga omwana oyo ali ebweru ye yasooka okuzaalira omwana wange omwana wange yali aluddewo okuzaala neŋŋamba omwana wange lwaki tazaala nga ne batewo be bakoze eki nenjagala nnyo Pulosi embi obulamu bwange bwonna ne bakamwana basigadde bonna ne bankyawa ti oyo yantegeerera okitegeera naye ati nawunzika nga ntadde nga ngamba nti ngenda kusaddaaka mwana akaseera kano kulaavu gye wamulaga lwaki ataafuukengo simanyi abaddugavu ba Katonda kye bali n'alyoka avuma omwana wange n'alyoka aga nti amazzi ge namunaaza nga muzadde yaganywa talina magezi naye nga nsonga ki kangezaako mukubira manyi ffe ngenda kwefuula nti siriyo nammwe wano mbaddewo konaye nvuddewo ebiwanvu buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tizijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7. Esimu noti 757 noti 54 nya noti oba noti 772 noti 9 2 Kato Akura Construction Services Limited. Zimba Uganda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.
Hello? Jebo leko nyabo. Yes. Nagamye nti nja kugenda yokko enamasuba leero. Mbadde yokko. Naye ate bangambye byonna nga byawukana ku bye waŋŋamba. Bangambye nti ofuna obuyambi buli mwezi emitwalo 4. Ekyo kituufu? Obuyambi butya SB4? Mbu bw'okulabirira abaana ng'omusajja bw'analabirira famire ye mbwera kalimu akuweereza emitwalo 4 buli mwezi. Emitwalo 4 buli mwezi? Kalimu owange. Buli mwezi oba nti ttaamu weba etandika asobola okuwaayo emitwalo 4? Nze bye nkugamba bye nziggyeeyo. Mukwano nkubulire SB4 sisobola kubeera ate mugwagwa bwenje emitwalo 4 okimanyi. Kati kankubulire emitwalo 4 bwe gabeera nga gajja nga ga buyambi. Esente ze yali ampadde ne ŋŋamba leero twalidde ku mmere nga si bino nti abaana batandise okusoma n'abaweerezaayo. Esente ze yali ampadde nti za buyambi emitwalo 15 nga nkubidde ne mukazi w'essimu. Ebisigadde abaana bagenda ku ssomero. Bwe waba wayiseewo ng'omwezi batandika dde okusoma n'akuweerezaayo. Zo sijja zoogerako nti oba akuwasa oba akuwabiri oba akuwaki era addamu okuwanga era abaana bazzeemu okusoma. Etegeeza school fees w'abaana yamuwa. School fees w'abaana ki SB4 gwawanga n'olwasembayo abaana nabaweereza ewa Nazara wange ng'era bigaanye tewali ssente n'aweereza Nazara wange ssente. Nazara wange n'ankubira essimu n'aŋŋamba bala akugambye abaana ebyokukola ebibuuzo babireke banaasoma olutaamu eddako. Ne mukubira nze kennyini ne muga taata w'abaana. Abaana kale waakiri njogedde nenziramu ne njogera n'omusomesa ne muga munnange ssente abaana gye bagenda bigaanye ko omusomesa noonyaayo emitwalo 2. Baali batubanja emitwalo 4 nanga noonyayo emitwalo 2 oleeta abaana bakole ebibuuzo. Kati ekirala wanje ekirala kitwogeddeko ku mwana ono yagenda nti abaana bali 2. Mpaamu eddakiika SB4 katini tugenda muddira. Bannange mwolidde ebintu ebyo bannange nga tula newali juzi n'agamba nti emitwalo 4 ge yampadde gaganye okumala. Kituufu kyekiruwa kitegeeza oli ayagala bba mukwataganye asobole okufuna bba mumukwataganye asobole okufuna bba. Ebintu byonna mwana wange obulenzi byenkubuulidde ebyo byenkubuulidde byonna bwe biri. Sinawo kyenimbye. Nina omuntu omu we twakola emboozi eri twakola emboozi ye omuntu omu yankubira essimu n'aŋŋamba omukyala we natubulira ekituufu kuba tosobola kumala myaka 10 nga tolabye ku mwana wo nga tomanyi gyali waliwo ekintu kyakweka. Naye ndowooza puroguramu eno kyembalenga nomubuuza kubaagala tumulindemu kakyali bizemu naye puroguramu eno kye yatukweka nti olugendo lwonna lw'omwana yali alumanyiko era maama we ye yasayininga nga bwe mutugambye bwekiri taata wange n'empapula za kooti bwe ziriwa lwakuba ziri waleeyo naye ng'empapula za kooti titwasitula abaana nti musitula abaana mutwale abaana bali mu kooti. Omusajja mukulu yali musajja mukulu omulamuzi byayita mu mateeka. Namubuuza lwaki mukyusa abaana bafe okubagyako amanyi. Owulidde omuzungu n'agamba nedda tetubaggyako mannya gaabwe kubanga ga kika kyabwe. Ali eyo kyetwebuuza Prosona ayagala mutabani we amuddire awona akomyewo. Halo? Nyamba nkubireko ku simu yange kuba siinaako. Kale kankube. Gwali eyo kyetwebuuza ono omukyala ayagala mwana we kumuddira oba waliwo ekirala kyabala. Nze naawe
Hello? Ndo kyangamba ekyemitwalo ana. Ekyemitwalo ana kisho tukivuddeko mbadde kati tuzze ku nsonga mbadde nzize ku nsonga ey'omwana watuga katusooke tumalirizeko ku eri katono bwe mbeera nga mbadde mpeebwa ssente eza buli mwezi ne bwe giba gibadde $5,000 buli mwezi anti okugusa ensonga njagala ozigguse $5,000 oba bagiwanga oba bagiwaani buli mwezi. Kati tudde ku ky'omwana. Ku ky'omwana mama atugambye nti omwana mu kumutwala process yonna yonna wali ogimanyiiko. Nakola ki? Mu process yonna yonna wali ogimanyiiko. Era mu process eyo wakkiriza nobeera nti wafa. Tugambe nti no bakusayininganga gwe azaala abaana ababiri era mbu wafa. Era nti maama wo y'omu ku baasayininga nga batwala abaana abo. Abaana mbu bali babiri. Era n'ebifaananyi by'abaana bya mwana babikusindikira omwana omanyi bulungi nti gyali. Ensonga eyo ntuufu. Nedda SB4. Kakati omanyi okwogera ebingi si kwe kusinga. Bwe bakola ebintu byabwe mu kooti ne bibalemerera, omanyi maama wange yamanyi nti bwe yazaala abaana abakuza n'omulembe oguddirira yamanyi yaguzaala. Bwe bazidda mu kooti ne bibalemerera, bagamba mbuno batuuse mu kooti ne babagamba tebatwala mwana alina muzadde we. Nibwomanyi omuntu nti wa bongo baliyo mu kooti ne bagamba nti maama w'abaana abo yafa. Kati badduka mu kupapirira okungi tukoze tutya. Era ebyo sigenda kwerabira ndowooza nali ndina wakatolu lw'amanga gye nkolera ndiko okupanga ebintu byabwe nga bwe byali. Sijja byegaana nti saabiwulirako okitegeera awa mukyamu ne bapanga ebintu byabwe ku mpapula ze saalabako era sirina kye nalabako, sirina lupapula bwonna lwampeebwako kopi nti oba luulwo wakeera ku makya n'olusayininga. Naye ebyo byonna nga biryawo, ekyaddirira lwaki siwuliza mwana wange, lwaki simanyi bimufaako, lwaki sirina mulambulukufa mbuulira nti omwana ali bwati, lwaki sirina muntu yenna aŋŋamba nti omwana yali akomyeweeko Uganda nga n'enkazi enkulu n'ensajja bazikolera zipate nga zikomyewo Uganda zimaze ebweru emyaka 2. Naye lwaki siwuliza baana bange, lwaki siwuliza mwana wange. Kaakati SB4 nyigiriziddwa nkooye wekyo kyolina okumanya. Omanyi okubeera nga ne mulamu wa Nsembayo ali e South Africa omukubira essimu agezeeko okukugatta n'akugamba newaffe tebakyayagala kulaba ku nsonga ki etayagala kundabisaako nga njogera ku ky'omwana wange. Kaakati nga njogera ku ky'abaana bange obutafuna buyambi nja kugwa eddalu nze gwolaba. Kati nze kyenfunyeeyo kyenzijeeyo baŋŋambye nti maama we yasayininga ku mwana oyo okugenda. Kyobadde okimanyiiko? Mpulira bipya. Wale tokimanyiiko? Kati ebyo mpulira bipya. Ekirala baŋŋambye nti nabo bennyini abaana tebabawuliza wabula babasindikira ebifaananyi okulaga nti nno abaana balamu. Naye nti buli luvannyuma lw'emyaka 3 abaana badda. Omulundi gwe basooka okudda mbu bakubira essimu wali toliiwo. Ate bakubira nga toliiwo akawayo osibuuzizza nnyo naye nti abaana bajja naye tebamalawo yadde eddakiika abo baali bazze nabo ne bagenda n'ogwokubiri nga baleseewo emyaka 3 era ne bakomawokko era wali toliiwo. Kaakati kati bwino gwa covid wo tebadda naye nga byo ebifaananyi by'abaana byo birabako obirina. Sirina bifaananyi by'abaana SB4 kyobola ebintu bisiraani ate bisitaani nnyo kimanyi nti nno muwulira muli bisitaani mubeera mukyala omukazi nga mwamuzaalamu omwana nga temwagala kumanya gy'ali nga ne bw'abeesibako mu mugoba bugobi
abaana bange babakolera omuddagala mbuno bagende babeereeyo bwe namugambako ne mugamba mbu omwana bw'oba omwagala mbuuliranga bubuulizi nti njagala abaana okusinga lw'obakolera eddagala yanziramu ekintu kimu mbu nze nayogedde bwogezi mbuno tuyina edduwa abaana ndowooza kwe kulwala lwaki bambonyaabonya nabazaalirako kyetugenda okukola njagala kuddamu kola interview so kuteekeyo ebya Nazara wange mbirabe ekisembayo oli luddawa wendi wanene kati kangukubire nzije nkulabe era jangu ondaba SB4 abo abantu bajooga nnyo tebaliimu yadde n'amagezi bino byemuwulidde ebyo bya muwalawo naye awakanya byotugambye awakanyiza nennyina okugenda okusayininga mu kooti abali takimanyi kotakiwuliranga nako awulidde ayogere ng'atya Katonda bw'omutuukako omugambe yogera ng'otya Katonda ti ebintu ebyo byonna olibisinkana ekiba kyetagisa anti gwe mulimu ojja kuteeka motoka amafuta ovuga ogende emaani ogende kwerusi ojja kuzuula amazima. Anyway, SB4 Media Tuggussa Enssonga ekirungi ebifaananyi byombi birina eby'omwana ngenda gendayo mulabe mu meeting agambye tabimanyi tamulabirina ye yasooka n'okubindaga nga bali myaka 16 ababadde tebannabimpanzi n'abindaga nga tutudde ku lubalaza n'angamba nti batabani bazzukulu bo baabano oyo amazima njogera nga nti abaana baki bali babiri mwanyaze wange yayagala omukyala mulimu ebyakulira omukyala yalina omwana we wabula omukyala n'asuula omwana omukyala bw'asuula omwana n'agenda landiroodi n'asigaza omwana landiroodi aba ayitaayita asanga mwannyinaze agamba onsi yasuulanga mu nju yange poliisi gyangu bansuulira omwana bakwata mwannyinaze bamuwa omwana mu kooti kubanga bamutwa mu kooti kooti neetuulirako ne bamuwa omwana netumutumba amannyakyente yaŋŋambira omwana era omwana netumukuza yoyo gwokola ki yeyobola ebifaananyi bibalage myaka 16 ebifaananyi mbirina kalimu yabimpeereza kalimu yabikuweereza so kakati kiri kyengenda okukola baneetwamwagala tumuwoleza emmere musanga watuti twamukolera buli kirungi ekitukuye naye kati atuyita bisiraani kati nze mbuuza edduwa nagisoma ddi nasoma ddi edduwa wabula nakino bambi akimanyire eddala mwannyinaze yagambye ebigambo amuwa abaana be bw'aba ayagala basome baatuukadde emyaka egyo yeeganye sente ze bamuweereza okuweerera abaana ne bakuweereza sente abaana n'obateeka mu kigalagi abaana be bayogera nti tusomera mu kigalagi anoonya kutta bantu anoonya ki nze naluwooza nze ajja tinnaluwooza wano mu kikajjo neekuliza abaana bange mu mbeera yonna ate nga nyina omusajja mwe nabazaala kiri bwe kiti SB4 Media Tuggussa Enssonga ebifaananyi by'abaana tugenda bibalaga abaana bo tubalekere eddembe zino ensonga za famire tusaba mukama nga tukwateko zijja kuggwa maama wetuba tulina twekukosa ffe nga ffe mu mulimu gwaffe tusaba tusonyiwe toyina we wankosa singa obadde olina we wankosa sandigambye nti bamumpe era kalimu namugamba nemuga nti omwami oyo yayogedde bulungi yamugambye sisobola kuwuliriza sayidi emu wabula njagala ne sayidi ya mukadde era nekituukirira kalimu yenyini ye yanoonyeza enamba yo n'agamba nti mukubira ajja kujja so tujja kufunako ne ku side ya Kalimu oyo naye mukubire tugenda kubanga nayo tujifunako tulabe sometimes ensonga za love zino zisobola okukozinga anything tetumanyi oba proselavu ye mutawanyi ye musumbuwa obanga wali nze ne bwaba tuddawo era mugambira ddala nti omukwano gw'omusajja gwe gukuluma naye gukulemye okukwata ate nga bannange yakola bubi omuntu bamulekera business mwanyaze yalina kirooto ekigulawo eba ekatwe wali business namugamba njagala ngende nkole tugule ewantu wano tuzimbewo tubenga tukolera mu naye gwe nobeera nga omusajja omubeeza mu bankwanye bankwana kiro ye muntu yakagenda wiiki bbiri banzenze basajja bandi bankwana kati akola atya ali ebweru abuuke mu bbanga muzimu gwe guba olunaku kiro kimu okuba esimu za mitwalo 4
simu za mitwalo ena entebe bazukula bonna ku lunaku. Ebintu bya plosi mujja kubitambuza. Naye nze mulindiridde byenjogedde byembagambye. N'omulala bali muleeta byenjo kukola ki? Ne mu kooti bwe tunabanga babatu tusazeewo tusiba. Ne mu kooti byenjo kukola ki? Anyway, tugenda mu kitundu kyaffe ekyokusatu mugenda tukkiriza tukiddeyo ate wa plosi tumuwe information evudde na tubulire ddala kiki ekikusika ekiri mu nsonga. Ekikusika ayagala maka bamuzimbire. Kati niyo yagamba nti mchara wono omuto gwalina yazimba kalina amwegalirako kyoyo gwolaba mukubi baali bakyalina ebba mu ntebe wali yasituka n'asanga bbamu nga bamukutte gwa ntebe esimanya sente bazakola zitya yatuuka amukuba n'akuba omukazi n'amugamba nti oyagala bba wange naye ne bamuteekayo munda oyo gwolaba prosito muyite emmere njogera nga ndi maaso ga kamera temuyite emmere yalwanira ekato wali ku poliisi kuba yagamba nti ekyamunonyesa mujjawe kumwengayirira ewa Kalimu amuwe ku buyambi ng'amwegayirira omukazi amumanyi omukazi bamukwanira Bulaaya ye yayitaasa Kalimu embeera omukazi n'alaga obukkakkamu bwe omukazi n'alaga nti ye ayagala omusajja n'omwami n'amukola ki n'amwesiga nga ye Kalimu ekisinga okumuluma ennyo yaŋŋamba nanga nti maama ekisinga okunnuma Plosi talikeera ntya nakubira simu nakugamba nti mwami wange nti ka bizinensi nkoze ntya mbadde njagala ka bizinensi oba nteekemu kino oba mu kiki nsobola okukola takimugambako wabula amugamba nnyumba bangobye baana tebalina ki school fees n'abuuza ye mukazi wange ekyomulembe guno atayagala kukola. Anyway, kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga gonvubuka ali eyo leero kiyinza oba ku Kalimu nkya kiyinza okuba ewo programu eno gwe kuba kyakwega ki obulamu bwe tutambuliramu obanga tunabafuna ku bulamu bwe butyo manya nti bujja kuba tulina okuwasa tulina okuzaala ate era nga tukula gwali eyo programu eno bw'ogiraba beera mwegendereza nnyo kubanga kiyinza okuba ewo nawe omukyala gwali eyo Prose byonna byayogera kibanga kituufu byayogera kale bamaka fanya nti singa byayogera bituufu embeera no bane obogenda giyitamu otya kyebuuzibwa nti abanja mwana we kumutwala erije kumujja erije bamutwala okusoma okufuna future nnungi yabeere naye wano kiki kyayagaza omwana bwe kituufu nga kituufu awulira baba kiba kituufu nga ebifaananyi by'omwana abirina era nga amanyi bulungi nti omwana we gyali kiki ekimuleetera okumukabira nti omwana we tamuwuliza myaka 10 ku SB4 Media Tuggussa Enssonga answer tugyetaaga mu comment awo tuddeyo mu kitundu kyaffe ate ekyokusatu tuddemu tumusisinkane ekitundu ekyokuna tugenda kufuba nnyo okulaba nga tunoonya Kalimu ono atubuulire nawe oyogeddeko kuko naye ng'olumi balina ku mutima manya abasajja abasinga obungi tebatera kwogera nnyo naye omusajja batuukira okwogera n'obeera nga ayagala nakkaaba manya waliwo ensonga tugenda kufuba nnyo okulaba nga twogera ne Kalimu tumunoonyeeko atubuulire ensonga eno ye biggwa bitya webanga nsonga ya laavu bagenda kikwasaganya batya. SB4 Tuggussa Enssonga beera bulungi wera SB4 Media Tuggussa Enssonga.